bantu bange omwana yafaananye nnyina nadda ne mukati mu nsi muno okuzaala omwana akufaanana nakyo kyebaliza Katonda kubanga bangi abazadde abaana wano nga tebabakwatako omwana atunula bibye n'omuzadde atunula bibye leeba teviikamu munnange congratulations omwaka guno ogufunyemu ezzadde bangi abalemererwa abafiirayo amaziga gaba mangi obulumi bungi congratulations kale wadde eby'e Canada bakudipootingira kwa live naye gw'omwaka olina ky'oguggyemu congratulations my dear friend naye nga tuwe ku kyogero kuzaala abaana abali mostive abakufaanana dya anyway n'olw'obubaka obwo abagenda okuyomba mugenda kuba bangi naye nga lwaki munyiiga nga Kelvin ayisaawo obubaka obwa congratulations to the most beautiful woman delivered a baby that is very similar to her. Kale abasitaffe ba Uganda babeetaaga nno mmwe ng'oli mwana wa buwala oba wa bulenzi myaka 21 paka myaka 38 beetaaga bakiriina Dubai salale kamu 2 interviews zigenda mu maaso ate bw'oba olina oli mwana wa bulenzi ng'osobola okukola obwa security guard buli kata basasula $2,10,000 ntegerekese bulungi bakusuza bakuliisa bakujjanjaba kati mubakubireko nno ku nooti 7 nnya nooti 67 26 84 oba nooti 7 6 nnya 17 45 27 oteekamu sente z'omaze kufuna visa okitegedde